Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Tusaba kitiibwa kye kyatulese wano netuleko ebuliri netuleko ebyaffe twagala kitiibwa buli mbeera abalinga nze tusaba kale ekitiibwa kigenda kukka mu bulamu bw'olunaku olwaleero. Mukama mwesigwa buli omukoola awulira. Yeremiya 3:3 gamba mpita nange naakuyitaba nkwolesa ebinene ebyebuziba maaso go bye gatalabangako wankubadde amatu go okuwulira. Kati ke kaseera omukoowole bonna wooli Katonda waffe akuwulira. Ennyumba yo, ku mulimu gwo, mmotokayo, kubo ng'otambula ate ogera ng'oganira abantu mukama oli waabwe kamu nedda olina okubeera n'omwoyo w'amagezi muyite ajja kubanga ate akuyitaba so nga lwaki annakuyitaba oluusi tomuyita ate n'empita gy'oyitamu mukwano gwo tuwogana gwai waliwo abantu gwai aganaye banna ayinza omuntu nina n'amannya lwaki ompita gwe mukazi gwe musajja gwe oli naye olina okuba nga empita gy'omuyitamu amazima naye agamba nina omwana oyo yanjagala empita naye omuntu empita gy'akuyitamu yokka ekulaga ekitiibwa kyalina gy'oli maximum respect eyo okitegeera so olina oteekamu kawowo ng'omuyita ekitiibwa kijja kuba nga kirabisibwa era abantu bajja kulaba ekitiibwa kye muggwe bagulumize Katonda omulamu. Kitundu kyaffe kyakubiri tukitandise tuti omunaaye tukukulisa yonna gy'obadde abagenda ku mirimu abakomawo abagenda mu zirankyawa mwenna ate tubaagaliza okutambula obulungi olunaku olwala bafunye ebizibu mwekwase Mukama yekka yasobola okuba nga ate akugumya abaviiriddeko abaabwe abali mu malwaliro abatwalibwa mu makomera. Mukama mwesigwa nammwe abafunye ebinene Mukama ng'alina obuwanguzi bwakutuusizzaako muyogeyoge era ngulumiza Mukama oyo akuwadde ekyo dunda namugereka gye naleeta n'ebirala byonna ebibadde bikyagaanye oba ebibadde tebinatuusa akaseera kaabyo naye bye tusaba nga akaseera tekannatuuka so mulemereko Katonda waakulemerako si waakugezaako waakulemerako nga nze oba ompalula buwaluzi walula naye nze okukuvaako sisobola mbeerako ebeera etya osigala gwe Mukama. Akati over the weekend twabagamba wiiki eri ewedde waliwo omubuulizi mbuwenjiri ava mu ggwanga erya Kenya nga bamuyita omusumba mu kooti Ezekiel Odero. Ate Odero oyo yajja saidi z'Embuye Nsambya alinayo olukuŋŋaana kati oba obala abasumba abanene Kenya abeeyita abanene oyo kwali ku front page kati baali basuubira ng'ekya Benihini wekyali n'ekyo no kiyinza okukwatayo kityo kubanga si mutono eri ewaabwe mu Bede kakati nga bategeka olukuŋŋaana ganda wa Totezanga sinnabiwulira olukuŋŋaana lwakoze olukuŋŋaana ebyamagero byatulise biruwa kikyali nga kikoli enkuba kyeyaba enkuba yanendeseza kuduse nagamba naye nenkuba etonya amayinja naye yajewa kasitaani yanendeseza kuduse tunekwasanga sitaani buli kimu ebintu ebirala Katonda abibaamu si buli mbeera etuuka mu bulamu bw'abasitaani Yobu yali mwekwasizza atya naye buli embeera oyosooka you have to analyze ebyo tusomesa mu kiraasi kituufu nnyo mu kiraasi tugamba tonaatandika kwegayirira tonaatandika kukuba mizimu sooka otule wansi olabe embeera eno ani agireese
waba mukama emizimu gyesonyiwa mbanjivaako buvi ate mukama emizimu agikuleetera agoba bugo girimira kunesembereza waba mukama saala gyolina osaba mukama akuwa kisa oyitemu embeera nakugumya teri kirala nakusigala nga erinnya lya mukama ligulumizibwe naye waba sitaani ago muliro kuyita wadde abamu temulina muliro mulina bumansukira kasaza mugwoti kazikira nkitegedde olina okusooka olabe embeera gy'olimu ani agirimu ate Katonda togenda mukuba faya nimubeerawo faya genda ebinsibi ebyobujjajja ekojja esenga bisimanyiwa erinnya lya Yesu genda kati si bye birimu nga naye tebikulinako. Katonda aleese embeera eyo ng'ayagala kukukamula abakutraininga ng'amanye embeera eyo kasita nakutukako ogenda sembera gyali oyogera sembera era egenda ovaawo ng'amazima buli mbeera yonna eriko level y'omwoyo kwekutuusa era embeera kasita ejja mu bulamu obwo n'osigala nga woobadde ng'oba kikonwa bannakonyedda oba kikonwa mu mwoyo ekyazikira walimuko ekikonwa kiri ekitandise n'okumementuka kyagala kuddayo mu ttaka embeera yonna ejja mu bulamu obwo eitha evudde wa sitaani oba wa Katonda olina ogiyitamu ng'olina kyoyize tovaawo omutwe mukalu Weba ya sitaani olina oba evaawo okuyigiriza olutalo okulwana weba obwa Katonda ogiyitamu ng'oyize okugumiikiriza embeera yonna Katonda kituufu nnyo naye kakati ffe tuta speech analysis n'okola speech mapping embeera gy'olimu ani agireesa kale nga mugobye Katonda mu bulamu bwammwe omanyi onyijukiza nze ntera nenkwata bakaita manifesto mpandiika obuntu bulinga busatu either Katonda oba nze mwennyini oba sitaani kati nga tonnatandika kubako mizimu gy'ogoba sooka onoonyereze who is in the situation ani ali mu mbeera eyo kati onootegeera nti gwe wavaako ekizibu saasira Mukama kuba kwenenya sitaani kuba bukubi gwe kuba kwenenya Katonda kuba kusaba kisa akuwa ekisa bibyo ebintu ebisatu bwe bikulema okutegeera muganda wange ojagamba obulokole tebusawoka obulokole munaye buzibu nsibye n'okusiba abamu n'emibiri gyaba otunda abasista abamu nogala naye kati gofaaki nkola figa ki eyo sista wa myaka 2 ninga alinga owaana nga yakadiyedda nga yayoga agweri ng'omwewudde nnyo sokoleba olina abasista ng'obulokole kiringa ekizibu ng'alinga yayingira ekizibu kyennyini kiri ninga newaba tuse kweyo embeera spiritual tolabawo njawulo nga siwali enjawulo nkitegedde tubadde n'okwezeekera emboozi ewanvu lwaki tosooka n'obawa ekyaliwa ekirombe ensabya waafula kyeyakola abali muganda wange Katonda wange bayakuba bali ab'omugamu ne bagusala kasooke tubawa ezeekeri tukomyewo kituufu. Hiyo ni mvua ya mawe eyekuba ya mayinja. Bwana Yesu, injili peke yake ndio inyeshe. Mukama injili yoka yebe tonya. In Jesus name. Mulinya lya Yesu. In Jesus name. Mulinya lya Yesu. In Jesus name. Mulinya lya Yesu.
In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. In Jesus' name. Mulinya lya Yesu. Baba, hii inapigwa kichwa. Anjo ingia. Usije ukakufa. Asobola kufa. Lakini hapa hatutoki. Wano tetuvaawo. Hapa hatutoki. Tetuvaawo wano. Kwa Yesu Kristo. Watu wa Mungu, naamini hizo baji hamjanunua. Abantu mwe. Labda umenunua kwa hiari, mimi siuzi baji. Banga munduguze baji ezo. Aguze kula ono tazitunda. Hakuna kitu mimi nauza. Tewali kintu ono kyatunda. Kwa kupenda. Baguzero nga bakwagala. Kama mmenunua kwa hiari yenu ni sawa. Abwe banga muchikuze mu rukwagala ikizoke. Hii ingia free, sikiza free, okoka free, pona free, barikiwa free, inuliwa free. Enjiri eno ya bwerere, owewa mukisa kubwerere, ogagawale kubwerere, onyezewe kubwerere, buli kintu kya bwerere. Unapona kubwerere, unaokoka kubwerere, unainuliwa kubwerere, na unawili kubwerere. Katonda wange. Mulamu waffe Yesu, leka ekitiibwa kyo kikezisanuke, leka ekitiibwa kyo kike. Waliwo embeera eziringa ki? Eziringa ensozi. Nawe olutunuulirawo oti tolina olutandikiro gane muto nze mpanise gampedde nzikiriza Ozezekeri kyeyabadde yazzeeyo nga ategedde olusozi lwe yasanze ensambya baluyita gambalagala ate yalowooza abantu balowooza mu sitaani naye sitaani naye ebiseera ebimu agwa mu mboka ez'obwereere zitamukwatako nzimulya buli kakati ekyabadde wali enkuba yagita kufukumuka naye Ezekiel yadde asuubira agenda asanga ekibiina ekinene nga bannayuganda they have that zeal alindiridde omukulu man of God musajja wa Katonda ayogera na Luswayiri Kenya mubede tambuza abalema zimanyi akoze eki nga batunuulira gamba wow yes yagenda India n'akikuba bubi nnyo oba yageza okujja nga bannayuganda bababuusi nga bababuusizza dda babagambye temugeza kakati abeegalizi nabo ne badda ku maviivi ne basaba ga Mukama tetusobola kukkiriza kitaani najje yeegulumiriza wano kabana gamba oke kale nze mmanyi nze ntalo zange wenzerwanira nina methods nyingi ekituufu emanya bana bagadde there are many ways of killing what a rat tulina ebikodyo obungi obwokutta emmese kituufu kale ne Katonda lekera omumanyiira nti ajja kuyitanga mu birooto buli lunaku abalokole ekyo ekitukonyezza tulina birooto kumbe yayogera dda
yayogera dda naye gone Mukama oyogerako ddi nange noyimba n'akayimba aka UCC yogera nange yogera nange naye nga yayogera dda ng'ebintu byaggwa dda naye ng'oli muzibe ate oli kiggala kati Katonda akozesa nature obutonde Katonda akozesa abantu akozesa ekigambo kye kyennyini kituufu nnyo asobola okujja mu birooto asobola okujja mu kwolesebwa bonna n'abalalu n'essimu yeno yennyini agikozesa nakubuulira ojjawo ti ng'embeera yakolebyoga nga ekyawandiikibwa nga tomanyi nakisindikira nga kitonyeeko nga yembeera yennyini guma ndi wamu naawe ono Mukama mwennyini noddamu amaanyi kati bw'oba olinze oloote olabe musumbawo ng'azze olina okulinda musumba ng'azze ali mbwawe bategeerere ennyo mbu ye Katonda mbu kasobola otamusumba mbw'oyo aba Yesu yebazaage sitaani ng'ayambadde ebifaananyi by'abasumba baffe ekituufu najja n'asooka afeera gwe n'akutomeza nawe n'okiwulira kati ku luno ku Ezekieri nature eyayogedde Mukama Katonda wage enkuba yafukumusa empitirivu etera ofukumuka kituufu naye ate ku luno yamubazizza bulungi amagala lwadde n'olunaku oba olusembayo ayayaya namugamba nkusiibulira ddala mu yu todda ddayo banyumizeeko nti ekiri eri wagamba eri e Uganda gakuba amaadi kati oba ogire busoga luli baana basoga beene gakuba adde abanyumizaako nti munna nali e Uganda aye banna ayitidde mwana yo bali abasaada basaba tikayirayo ogire tikayirayo ate yajajaga masitaani ali eri tambuza bigere naligana sitaani yabasibasiba dda baliko enjegere yalabye okusumulwa nga kuzze najja ya disorganizinge kumbe wa Katonda yeraze. By the way, kube yasazeko abantu bangi ne batajja kituufu ate nga woyibo oyingira Kampala ebipande by'Ezekieri abiyitirivu bakuba bakola mobilization ewera naye turn up yaze baade batini nnyo kusinziranga engeri etuluba gye bamutwaliramu ne multitude eyazowa congregation tebimachinga obanga brother yakatandika okuloka yakoze ku lusenge abanga nze nandabaza abanga Jamila yakoze ku lusenge kati obezo ina ngeri yonna eyimiriza Ezekieri kujja kituufu nnyo ekyo nga tewali ngeri saka ina documents ezimuyingiza yes ate tazekola butujju yabadde azze mbukubuulira ki njiri kati nga ayina right eyingira eggwanga kati nga tolina ngeri ogenda mulwanyisamu nga n'obukuumi bwa Uganda Police awo nga teri kati olutalo luliwa ku mavivi kati sa Mukama kola nga woyagala bale mulekerawo okugamba Mukama kola woti ekituufu gwani era loko ebina akamanyi Mukama nze musaba mpulira osinzira ku bbanga lyenjogedde naye enkolagana gye nkolaganyemu naye simusangako nanje nze Mukama tonswaza oliswala mulokolo oliswala tonswazangako Mukama zitanswaza oli mukoola ng'alinga tabeerangako mu ggulu atalabika awo gakukanuke bali mulekere okumanyira Katonda kituufu mumuwa ne limiti mubale bbiri agenda kukawala sometimes it is an action of faith yes naye ate waliwo tuteramu nnyo akamanyiiro kitegedde kati Katonda tabyagala ebyo tabyetaaga taba mumanyiira naawe oli si mwana wa muntu kituufu nnyo ayala omuwa ekitiibwa kye ate Katonda okukola kuba kwagala kwe asigwa omuduumira ogwange gwakusaabusabi gwe kukkiriza nti ky'omusabe agenda kikola full stop ebisigadde bimulekere di wa atya bibye yeye amanyi omugu gwa ku maviivi Katonda Mukama di
ogera kikola oti oli kubuuza enzigola bawanene sabidde abantu ne basumurukuka munaku 3 era kati nawe munaku ezi ogenda kudda engulu oddamu ako ogujja ng'aliwo atyo n'ogamba talina kukkiriza awo akugambirawo gwe tewalina kukkiriza naawe kumbe wakulina naye oluusi kano alaba nga agenda kwewaana oyo nti nze wenjogera asooka alemesa ate n'aleeta gwebadde tosuubira agirana mu bigattogatto biri awo bigalubire manyi tunyooma abatusabira soka notunula ennyambala gano ennyambala gyayambaddemu sikiwa nti ayinza osaba saala n'emponya saala teri mu ngoye na ngatto nolaba emotoka gyagiddemu yagiramu Range Rover gamba musajja alina amafuta kwegali naye nga amafuta mwegali mu motoka agalina ago tegasobola kuwonya twogera ku mafuta gamwoyo omutuku sigatotalo bashero nedda waliwo obukasomi yagamba musumba gondeyo wansabira mpona mangu naye oli simanyi lwakindwawo wakaye yaliko ekizibu n'agambya Jamiru gwe abamu kubandokola nga oli ku Yesu yakolokola muganda wa Yesu yakozesa ebigambo bye nayogera Omutukuvu yajja n'abikuba amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu omutima gwo ne gumenyeka n'okkiriza Kristo. Amina. Kitegede tulekeraawo Katonda okubanga omugamba kolawo oti. Yesu agamba singa nze wenjagala wabula okwagala kukakukolebwe ng'ali ku ssaala esembayo baamutwala mukomerera yati omubiri gwatira ddala bwekiba kiyinzika ekikompe nyamba otwale naye singa nga nze wenjagala wabula nga let thy will be done. Yes. Kati mu buli mbeera yonna n'oba osabira muntu Mukama akola okwagala kwe waba tagenda muwonya mugane n'onogyamu engoye n'osaba etawuni yonna tajja kuwona agenda kweswaza tukyenoga nze kentuuse yawonye dda sisabirangako omuntu n'atawona k'otuuse wange ojja tandikira kwoyo oswale ojja tandikira kwoyo oswale omuntu mugale katusabe tukkirize Mukama agenda kuwonya naye gwe mumuteekawo ne zi deadline munaku ezi ojja kuba oteredde si ye Katonda gwe mmanyi oli abamumanyiira tayagala muntu atwala kitiibwa kye naye bane nga tukyambadde ddala tukyambadde tuli muli tudigidda kakati ku muganda waffe ndoza yadde amanyi wanaddayo Kenya ng'ebadde ng'eya Benihini abantu bayitirivu yagula trust y'abana Kenya naye akati simanyi nakumanya ate yabadde ali live mikutu gye obutebe nga babadde bukalu muganda wange muganda wange kyeyabadde asuubidde e Uganda si kyeyafunye naye kyavudde ku awareness ey'abantu kituufu bababuulidde nga bannaye yeena naye ng'omanyi gy'olaga waki wafu nnyo abasabi ne basaba bayina olutalo tosobola luwaana wekka nga Bayibuli egamba nti tuli bitundu bya njawulo naye omubiri gumu kakati twasobola okwogera twayogera abatasobola ne bagenda ku maviivi ne basaba Mukama waakola ekitiibwa kiba kikye tekiba kyoli yayogedde oba ekyoli yagudde ku maviivi kiba kya Mukama oba yeyakoze so ate tosa Mukama wabajja muttire mu kkubo ate Katonda nayagamba dde mbasanyukira okufa kw'omubi oba ofuse sitaani okitegeera gwe mugambe kolanga woyagala ajje okuŋŋaana lwe naye amulageko nze yatonda eggulu n'ensi juga abayigirizwa bwe bali mu lyato nga tebamanyi gwe bali naye ekituufu
tosobola kweyana bulamu kufaana janga akukangakanga balina bulamu ali muli mulyano asirise naye bava sitaani akangakanga bali ne bamuza okusa nti owaayi bulamu singa mubadde mumanyi kyemulina nti singa temulina wemuti mulokole singa omanyi kyoli nti olina obuyinza bwonna naye oli awo olowooza bapasita be bawa obuyinza bwokka ne mubafukamirira tetugambe nti bakikinaleko naye tokwatanga kitiibwa kyolina kuwa Katonda nokiwa omusumba oba okoze bubi oba okoze bubi nnyo nnyo oba tojemeranga Katonda ku lw'omusumba kituufu ekyo era oba okoze kibi nnyo anedaffe etugondera abasumba tuba tugondedde Mukama ate wengondera omusumba mba ngondedde Mukama n'omusumba tewali njawulo anti kakati ono yandageko aliwa omusumba Yokaana 14:6 agamba atya Yesu lyekkubo Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu aliko ng'aweta mu pasita lyekkubo koze erigenda kugundi ku hoteri asobola okulaga ekkubo ly'omuwoli tiyitaawo genda ku kiyungu kikyawo naye ekkubo erigenda mu bulamu obutagwawo Kristo akuba nti bano abateekawo abakozi wamu naye kati ogera mu kampuni ne bakuwa omulimu tofuuka nnyiniyo toba nyini kampuni totandika kugoba bakozi banno tumuve wano bakirina banno kubanga ngamba okuba mu garage ofuuka motoka n'otambula ne t-shirt ya kamba mulaba ne t-shirt gye nyambadde no kampuni yange oba weerimbye kati kyekiri kituufu ogamba nti musumba yandaga ekkubo okukolera wamu ne Kristo tekimufuula Kristo tekimufuula Yesu baddake Ezekiel tumuveeko yazzeeyo olunaku olowooza olwo lwennyini ndowooza asisula Uganda muganda wange ekitengo kye yafunye okudda e Uganda bwano buli omuzira gukuba oba agenda gamba owooli abadda ayeko owooli ejatonya lunaku lula oba nnaku zonna kale owuli ebigambo ebyo twagala okkirize Kristo ojja kuyimirira olagira embeera Mukama akole gamba Yesu lwaleero nze gy'oli okkiriza era omulokozi Mukama obulamu bwange etwala n'akamwa kange nzikiriza n'omutima gwange ti ndokose saasire tali butuukirivu bwange mu Kristo Yesu omwana wa Katonda Mwami tusabidde amiina. Kale ndowooza tetugala kuba nga tusukka wano ekitundu kyaffe kino ekyokumeka ekitundu ekyokubiri tujja kuba nga ate tudda mu kitundu ekyokusatu leka tuwumulemu liita agambye amiina oyo bamuyita liita namugalu tava ku deristiro n'ogenda live saa 8 abeerako tumutumiddeko nnyo wakyaliwo ki Bulenda omulabi gwambuuziza mbu yabula Bulenda wuuyo atuuse Yesu afuga afugira ddala oyo Yisima taba muganda wange kale Yisima naye tukutumiddeko nnyo Bulenda tukutumiddeko nnyo liita nammwe mwenna abali ku mukutu ogwa TikTok nga mutugoberera mwebale kubanga ate mubeera naffe Maria Lukman Lukman owaddawa wasigaddeyo ani oli Lukman gwenyumyanga naye wano yali oli yali omusumba agamba naye abasumba benako nga namulako luli nga ayitako wano Jesse oba agaye batamanyi bekutwalayo ndiga ndowooza mu ttale Lukman tasobola mwerabira agambye ye Jesse mwenyini oyo
kale ndoza tetugera kwanga tusukana aba YouTube katubasiibule tusigaza abanafa aba TikTok tusobole okubanga ate atunyumyanyumya mu topic yetugera kwanga tudiscussingako Lapucha eya 2023 na 2024 omwezi ogw'okumeka omwezi ogw'omwenda okkiriziganya nayo okusinza ku byawandiikibwa ebitukuvu nayo byosoma ono okwolesebwa yakujja wa katono balwe yali yeefudde bayibuli kyegwetugamba mu bakoliiso eyeefuula nga malayika ow'ekitangaala ate n'amufira. Twagala nnyo mubeere bulungi katuumemu tujja kulaba n'ekitundu ekyokusatu mweraba. Webale kulaba There is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is still hope, channel y'essuubi.